okusirika omuntu alimu amagezi ayogere emizijambwa sirisa ekimwa kikulinga baketi ya kasasiro wamma papa nenga muyombera ki just waliwo kye bayita misunderstanding naye kambulire mbagiddemu bugwi muyombera ki olaba papa ono omusirusiru omusirika nawe njogera n'omuntu alimu amagezi ono mumuting ezzolo njogere n'omuntu alimu amagezi wamma papa ono omuvubuka omulaba twakava mu bintu bya poliisi omuvubuka ono yasibizza ddeno ne bamukubira essimu kweno live ne bamubuuza muno lwaki omusibisizza n'agamba mbu simanyanga lw'omukyala bamuyita Rachel simanyanga yamuwawaabidde mbu naye ye yamuzina nakkiriza nga mazima yamuzina kati bwazze ku live n'ate n'akyusa statement n'agamba musimanyanga ne ŋŋamba nange naalibanga nange namwebakako kati ne mugamba abaho lwaki okyusakyusa ebigambo byo ne mbagamba nze ngenda kwesitula ngende ku CPS sagala kulaba mwana alina muki musibe deshi si bwe ŋŋambye omuvubuka bw'akomyewo waggulu aza andekanira n'agamba toddamu kuleeta ono muluggwala bikoze bitya nandekanira nga nvuma ate nze okuvuma nkusobolera ddala atali oli ono deno Mr. TikTok Mr. TikTok ali ku CPS gye mbadde eri mugendo nenga musibe mutya wamma bulungi oli otya papa sibyo ki naye just sigenda sibyakumanyiragana naye olumu amagezi geetaagisa abannayuganda tuyamba nnyo nga tewali nsonga bano abeefuga bamanyi gavumenti be batuleetera ebizibu kyokka yeyeekwese bamugambye reporting eyagaanyi kigenda sukka bannange obukyayi butandike okugenda nga butufuumuukako oba munfunyi ndaba kisusse nti nno omuntu kati olaba olina ebintu byolaba wakwate twegomba balala omanyi nti nno waliwo omuntu eyakola amasannyalaze nabawo neyakola balubu neyakola pakuleta ne TV naye ate yayiya amasannyalaze ate tabavuma angenda kulaivu eno kisusse ifekti oba bwetonga eggwanga bwe lituuse ate kisusse ng'omuntu okubeera owakabiga onakubanga owayiriza mulala ng'abantu bayiya bizungirizi mu nsi endala okitegeera gwe nga gulmako owakabimba oyo nga yakuwayiriza tosula ensi gye tulina okubeeramu effennyini mu nsi yaffe abatali bagenyi kyokka nga temwetuzaalira mutuzaalira kuba banaffe namwe mubakulira kati kyembuuza ani asibyani ekyo yasigedde byayogera sirika naawe omuntu ayogera ebintu ebirimu amagezi ekyo kimuting ekigasiya buloolo bakumuting nawe tulimuuliza bintu birimu magezi lwekyo yasigeddeno lwaki ono akiteeka muze bakimuting kigasiya baseke mujjeko ogenda muzaako ng'azigyeko eddakiika emu abaaho abantu bakano nabo bonna baganda kyokka ate ye munyankole oyatulowoozesa ki lwaki tokkana ne bamuhanji munfuna tukufuna tetwagala kukozesa nnyo magezi olumu tulowoozemu lwaki abaaho olwokaana gwokaana n'abaganda nga toli munyankole tukwataganye bulungi iye tukwataganye naye tukwatagane bulungi lwaki ife abaganda n'abaganda naffe twerwanyisa abanyankole balwanyisa abaganda abasoga balwanyisa abaganda naffe abaganda tukola ki mbadde njala leo just munfunemu bufunyi bigambo nga bibiri okukwabakula kati abaho takyogukana n'abaganda bokka n'abanyankole bo tebasobya just nebuuza bwebuuza buli ogera ku live njagala just osokokana nemuko nga nebamuhanjiko batyo neoba okana aba NRM era okana abaganda oba tulowoozesa ki
mwaga tulowoozesa ki nze n'ebintu bijjo bisaa kutegeera naye mujja kunkako tegeera anfuna propaganda susse kati